Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olw'enkya lunaku lukulu, lunaku lwa meenunula. Emikolo gino egy'ameenunula kigenda kubeerawo olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 26 guno gwennyini omwezi ogwa January. Emikolo gino egy'ameenunula kigenda kubeera mu bitundu by'eyo bye bayita ekakumiro gye gigenda okubeera. Emikolo gino gyongeddwamu amaanyi olw'ensonga nti Ssaabaminista oba maama waffe Robina Nnabbanja olw'okwenyigira mu nteekateeka egy'emikolo gino egy'ameenunula egigenda okubeera olunaku lw'enkya ku Lwokuna. Maama Nnabbanja emirimu agyekwatiddemu era olutuuse ewagenda okubeera emikolo egy'ameenunula atandikiddewo n'okubeera ng'awaata emmere eyo abagenyi gye banaalya olunaku olw'enkya abagenda okujja ku mukolo ogwo ogugenda okubeerawo olunaku olw'enkya nga 26. Omukolo ogwo ogw'ameenunula gugenda kubeera mu bitundu by'eyo gye bayita ekakumiro. Emikolo gino gye gigenda okubeera. Emikolo gino agitaddemu amaanyi n'ekirala emirimu agyenyigiddemu butereevu wamu ne Minisita Judith Nabakooba emirimu bagyenyigiddemu bulungi nnyo. Baagala enteekateeka ebeere ennungi, abagenyi bagenda okutuuka nga buli kimu kiwedde bulungi,